kasalabe kya mukidula twaguzedda tukuletedde katemba mu kulayira kwa Ssegirinya awamu abadde alamuka awulalanga awulalawo naye ekibuuzo kiri nti Ssegirinya yatuuse atya mu ggwanga kakati nkolera ekintu kimu tuulakalira ne banaibo bategeeze nti podium tuguse n'amawulire amasunsule nakugamba eno yensulo y'olugambo bw'obeerako eno program buli kimu oba okifunye sayima omunene mu kibuga waali Martin Ndijo naye waali kakati tuwe matugo saimo gambo nyina okutandikira ku side eno nina kukubeerako ennyo walidde omukole yagambe tokisussa tokisussa nti nokola kiki n'omusombera kiki abatesinga bangi nagamba judi gatu ngamba judi ku listi kwali amawulire amalungi saimo genfunye wenzijidde wano nga mwanyinaze Gulikisa agambye etundutundu eddene agenda likwasiraako ekyo kyo soko sirikentegeeza abantu nti olupapula lwaffe olwadde New Vision lukuleetedde akatabo ak'enjawulo k'okuulamu obukozi ke bayita pull out ku Harvest Money bakuleetedde okuva ku A&Z enteekateeka abalunzi b'embuzi engeri gye bakola ki gye bafunamu kiralu mu kukola ki mu kulunda embuzi bamaze okuba nga bakubuulira aba the New Vision ensonga lwaki bannayuganda basiiba n'okusula enjala ng'ate Uganda yemu ku nsi ezisinga emikisa wamu na buli kimu mu kulima n'okulunda byonna mu katabo kaffe ka New Vision ku 10 zaffe 2 zokka naye kama kulise bona bakedde ku makya nga bagenza okukola olunaku lwakuna ekyetandika olwokutaano kitegeeza weekend etandise kasa tuyingira olwokutaano weekend eba etandise kati kyo kitegeeza gwabadde azinoonya leero tozifunye otuuka enkya ssaawa 6 nti zinalabika Kongo manya weekend eyombi semanyi kozi kati simanyi semanyi tulina okusala wano eyawana ati byembadde mbuuza byembadde mbuuza nti nno ffe wano ku podium kigenda kuba kitya nenga gundi abatumiddeko nnyo nenga honorable abatumiddeko nnyo bambi honorable Ssegirinya waliwo omulala agadde olunaku omukola gugadde kali gwe mbulirayo omubaka yenna eyatwendize nga Ssegirinya onakulagula nakugambye nti wabaddewo enteekateeka ez'enjawulo era gwasomye bukedde owaleero wabaddewo ttiimu 2 nga ttiimu emu egamba nedda oteeka okulayira leero bw'otalayira leero bijja kuba bizibu mu maaso awo nga ttiimu endala egamba Ssegirinya tujja saba olunaku olala okole ki kati ttiimu layira leero ewangudde naye wali bagita oke hotel wasimbudde awo wabadde tagali ekyewunyisa awonyedde nnyo singa ate oli gundi gwe tumanyi obulungi tumanyi zaake tumumanyi okugulu kumuluma era awonyeramu nedda kimulakola taasa butaasa eggwanga tandika kiriipo eyo omuntu alabe bulungi firimu kwaya kati alina engeri gyazzeemu ogenda kulaba toyinza butawona obyerabira essanyu olina script ogyerabira agyerabiddemuuko wano ku Palamenti basoma addako okulayira nti ani honorable Muhammad Ssegirinya asosituka yekka najjukira nti script balina kunkwata ayina demu mu katebe n'atuula kati balina bagenda kukola n'okulogwa ekikulu mu byonna honorable w'abantu alayidde oba mumugjayo bamukola kino ye kasita alayidde naye nga akigadde Ssegirinya gundi yasosa okukubira essimu ankubira essimu naŋŋamba nti nkulisiza honorable Ssegirinya ex wange okulayira neŋŋamba nti kugambye Ssegirinya abadde Kampala naye ng'ali international buli wamu bamulaba balindidde Ssegirinya kulayira naye suuti yakikubye ate kati otagikubye wali yali yesunga ziri okukuba obulwadde bwamulemesezza omanye eri nenemuuko kakati engeri gyakozzeemuuko abajjambala yandimwambadde kati yagirese sikatemba obwo bubadde lodi meya yenyini waabu naye n'oluzungu alukubye alayidde
Toka webaze ku mulundi guno ndoza mulaba nti generation ya kivubuka design eswaga libadde mu kulayira kati mwabaka abakadde abadde bambala ebisuuti byammwe mwegire ku baana ababaka abapya abazze kuba bayinenge design olaba Ssewanyana kyokozeemu kyakabi onyumye n'abaana ne banyuma omukazi n'atanyuma baneko omusajja lema kunyuma naye omukazi leka anyume wabula Ssewanyana ayambadde bulungi anyumye nze nawe sibanyuma naye nga omukazi anyumye n'omukolo gwali gwagundi gwa Ssewanyana omukolo gwali gwa Ssewanyana omanyi ate nawe tosukkanye wakayingira mu bufumbo oyogera nnyo naawe I, Ssegirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me Allah. Abantu bangi ne Kampala no bali bakubuusabuusa obulwaddebwo ng'ate nga mubuli ekyo ekintu ekyo kyakutuukako ekisooka okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform ekifulibwa mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babaka bannange omuli Honorable Zaaki abasobodde okunzijanjaba nemba nga kati sinyinawo ku njawulo newankubadde nga sinnaba kutereera n'olwekyo nafuutuse ku kitanda nenzija nsobole okulayira ate immediately nsobole okubeera nga nzirayo for further medication so abasawo nadde nzija bampadde obukwakulizo sooka baŋŋambye nti sina kwogera nnyo nakwogera kitini ate nga saagala kumenya mateeka g'abasawo so nez'abantu bonna bambeereddewo Honorable Zaakoono Kabiru nga kaganye y'omu ku baŋŋanti Ssegirinya sente kaako sasula so kati bwesimu ebazamba muli az'amaanyi ate wetuusa olwaleero naga nti amu mulwadde wange nina omutwala alayire era kati ndi wano olw'okuba nti nze ndi newcomer mu Palamenti y'eggwanga Uganda ate ye aluddeyo kati ye ajja okundaga nti okwata oti oweta oti wano amadira bagalinnya bwe bati bimu yagenda binsomesa ebitingana nti obadde obayinga time olw'okuba kaakati kino kye bayita ku mwenna mwalaba envaayo gye navaayo mu kkomera nga si nnungi nga nfa era nakati sinnatereera n'olwekyo ebigambo by'abantu naye tebijja tujja ku mulamwa kasaka tunayasaasidde nema nga nyinawo akayawulo akatono katusabe bonna banteredde nabo nja kuwagera obategeeza kiki ekyaliwo naki ekyangwako olasinga beebuuza kiddala ekituufu ekikulu ekisooka bwe bankwata ne bantwala mu kkomera nti bantwala ndi mulamu naye bwe natuuka ekitalya jjukira akusibya ate yakuwa emmere kuba bantwala mu Nairobi hospital bagamba nyina ku kibumba balabako amabwa either nyina kukola liver transplant oba okujjanjaba ekibumba kino okumala emyaka 8 era kyobola bwe banyimirira muli mpulira nga siri stede bulungi olidde otya okubeera ng'olabye mpulidde essanyu waliwo abagamba mbu si mulwadde yeekoza bwemusajja mulwadde bannaye teyeekoza mulwadde ale katusabe mukama amuwonye akolimidde abazanyira mu bulwadde bwe abalowooza nti olwo katemba gwalimu kubanga olaba omusajja toka okuta akatambi ng'akaaba mwanditutte obulamu kinebulekera obulamu kidanda oba wadde awulira atya nga Ssegirinya alayira kidanda atudde ali ku TV aliba Ssegirinya wanise Bayibuli omuntu ow'omukisa aba wa mukisa ne omuntu eyawabira Ssegirinya watukola bubi omusango gwe guli ku ogwa Ssegirinya awo omusango wali omusanginga n'ekirungi nti kaalayidde omanyi kati Palamenti nti neba bakuloopa nga bawakanya obuwanguzi bwo tebakugaana kulayira kuba kkooti batenda kusalira nti ki nti gukusinza tegusinga kati bisigadde byonna bijja proceedinga nga ne Ssegirinya ali mu ki ali mu kooti ali mu Palamenti nga wakaluba mukasa ne gundi ne namboze yafugayo ekisanja ekyasooka myezi 2 katolo bwamaye atikoze kugwako Pastor Peter Sematimba zeyo nasoma senior P7 senior 4 senior 6 mu myaka 5 nga gyali oli mulimu ekisima nti kiyinza okukwata
n'obeera mu kooti n'ebola mu palamenti oyinza okuba oli wa kipali nga mu wiiki emu bakuggyeeyo so buli kimu kisoboka era leero ndabye wakayima ng'alayira era nga mu mbeera bwetyo oyekka ne gundi ono wekimanyi nabeeta buli kisanja kyawanga bamuggyayo katugende ku manager Derek omanyi nga mwasumuludde nange olumu mumpa bakoli nga abanaye oba mbakolere ki abantu abalayidde tukyalinawo bangi kakati manager Derek olunaku lwalira alayidde naye akigadde nga tonnaba kutuuka eyo tulinawo akacyayi ka Dani tututte kacyayi edani okuva erandani naye nga manager Derek bambye amanyi by the way waliwo abantu boolaba nofuna kwegamba inspiration nofuna amaanyi nessuubi nti nange bujja kutya ku makya nga ndi honorable kati manager Derek tubadde naye ebbanga lyonna hiuda mani tubadde naye ebbanga lyonna solo kayembo kitege kati obalaba nga bakiibiza mu mbeera eyo naye muli owulira essuubi n'amaanyi bujja kutya katonda akata n'agabira abantu obugagga naye katonda yawa omuvubuka oyo Derek oyo wenkubulira emboozi ye yagenda n'atunda ennyumba ya maama we n'akola kampuni etwala abantu ebweru abooluganda bonna ne bamuvaamu naye nga maama yasigalaga mwana wange ayiiya maama n'amusigalako teyasooka okukola ng'afunye ssente kugulira maama we maka gatunula nga muntu era oba olaba yagenze ku paliamenti ne mukyala we be baba naye oyo yamanejingako ku lutalo yamanejingako ku meribata big eye kati maneja gurunedi akasente akayinako era asuubiza obutava mu bayimbi okusigala nga kibiina kiriwa Rhythm Empire weeri n'abayimbi abo kubatte Rhythm Girls bakyaliwo Rhythm Girls akatuyina gurunedi official yaliwo wa Rhythm kozi oli ku management emutwala management kugundi Derek mukwano gwange ng'omuntu yenna n'omulala from way back naye problem gye nina naye ndowooza nti olw'okuba ffenna twenkana Derek nze sinnafuna akulabiraawo ogenda okulaba abalala abate kisusa gwakwa kikonde nze nina abantu nga bo bafuna kitegedde kati Mahadi ayogera atya kubanga ensonga zammwe zifaanagana tekyamulemeseza Mahadi yagenda ne lutalo yasigala okay kati sooke tufune manager Derek bananga bayingide tuli bantu mukaaga bali mu industry ya entertainment abayingide parliament tulina okulobinga mikwano gyaffe emirala bwe tuleeta ekintu kino ku table nga basobola okiwagira ate tulina okubeera nga tukwatagana kinyambe mwe ba NRM tuli babiri nze ne Rachel Magola bena abasigadde abaana banupu naye nkolagana nabeera Hildama nkolagana naye Kayemba nkolagana naye n'abasigadde so kyemmanyi tujja kukolagana wamu kulanga tukulakulanya industry yaffe entertainment sigenze mu parliament mbunoonya mulimu siri bubi nnyo ate siri bulungi nnyo siri bubi nnyo ate siri bulungi nnyo ndi wakati awo olwedde nkulaze kuva 2009 mbadde ntwala abaana Uganda mitwalo meka ebiri seeza nina kye nkoze kuteereza ku ggwanga kipagana employment so music industry nze abayimbi bemanages sifunye namu naye wabula njagala music nga passion nja kuwa example Mr. Katenda wa Ibonis yomu ku bantu abatadde sente mu Ibonize naye tanafuna yadde half ziyateekamu nze abayimbi bemanages ba Eddie Kenzo ba David Lutalo ba Mary Bata ba Message ba Grenade Official sijja kugamba mbuzentaddemu zavaayo naye wabula nze nga manager Derek abasingira bamanyi njala nyo quality work sikola music munja mufunamu naye wabula njala ku promoting talents era mu kikwate kino Grenade Official agenda kuba wakabi nnyo kusinga wabadde mpo mwaka gumu ogenda kola Grenade Official ngeno mutuusa mukulu tomulaba oyo manyi esanyu lyenina siria honorable siria manager wange siria ya tata wange kitegeera so ate kino kibadde kirooto kye nga manyi bwe kirituukirira ajja kubeera even more happy kitegeera so I have to be happy for him because I've been in the journey yeah man ate ekyo kuba newena momentum kyali kirooto kye so kati kibikamu the truth kitegeera so we have to be happy timu yaffe eri big waliwo Peterson waliwo Shiva timu nene nnyo kitegeera so Derek alina okugenda akolera abantu be eno tetumwetaaga njeera naye ngaera yeewaali kitegeera yamana kyabomanya buli kyengenda okukola mbadde nkisuubira buli kyetugenda okukola mbadde nkisuubira kubeera kyali mu program even before kitegeera even before nga tenafuukayo mupiira kitegeera so naye kati ekyoto kyeke gibikamize tru ebisigadde mulabe bulabe
kale naye kano katukayiseewo kulwa babaka baffe abalungi ennyo betwagala naddala bavudde no mu industry y'okuyimba muyingidde Palamenti muyigeeko ku mpisa ez'ababaka engeri gye beeyisa tetugenda basanga ku mpuuta eyo mutulekereyo mulekereyo abayimbi ngejjo bayige bakyuse nsayimo bakyuseeko obwahonarebo bajja bukola mu Palamenti webadde no mu bantu babeera abantu olina okubeera omuntu w'abantu kakati gwe kankuwa example sematima wadde kumulaba engeri eyisaamu nga mayina okugamba nti abeekundi nabagulira amasefuli asome nogamba nti obalangira oba ebyo bagule naye waliwo mu Palamenti tesuubira kusanga honorable waffe nga lwaki sayimu gwagambye nti Deriki obadde n'ebbanga lyonna oyagala osigale ng'oliki kati kulamani muleke abeere ne hudamani olikyaliwe bulali kuva mu buto kuba honorable ayina tugamba nti bameya bakansala ate mwe mukiwuka ennyo mwe musigale ku level kwe nabo bahonorable benyu Walukaga togeza n'ofuuka ekizimu bubanno tusigale ku level kwe tubadde waalwe nga weetegekera okulayira kakati enteekateeka ezo z'olaba Walukaga izo genda n'abakyala b'ensangi bali balonzire onako olwala Walukaga yetabye kabaga ka Geoffrey Rutaya na Irene onakulegula Geoffrey Rutaya yalayidde so onako olwala abadde n'okwebaza okwenjawulo wali makage okitegedde wali emunyonyo abadde mu makage wali emunyonyo okwebaza okwenjawulo n'okusaba kakati omu kubazze abaganya bazze ku mukolo Geoffrey Rutaya obadde ng'ano nkubira akasimu ngamba sanyuka kati tuli wetu omukusaba tewapise ojagenda kakuuto naye kuno kwemunyonyo kwa dijesikwa abantu batono nnyo ale mumuyita wane emunyonyo wasobola okuvuga amafuta ag'emitwalo ebiri amutwale kakuuto ndijo omukulu Mathias Walukaga mulumba ayina amannya agawerako banezi sigawuliranga ayina amannya kasomuyita soga luligo n'obwogagadde ku lwokusatu wiiki ejja ketonye kagwake kekoleki kulayira omutuuze kolo lwalayira agenda kulayira yeteeseteese kozi ogambye abakyala b'ensangi be bagenda omuweregera era agambye oluzungu abalinamu enkenyera mutege mukedde TV muwulye oluzungu ate Walukaga agenda kukola ekintu kuva nsangi nga yogera luzungu paka walayira omanyisa yima ozala wanyosooka otuwe waali wamma oyona musomesa mutendeke ng'omwana w'emesaka omumanyi wasomoka leero gwe olayira ddi meeya ngenda kulayira ku lwokusatu ngenda kuzomwezi 26 lwa nsonga abamu beebuuza nti lwaki olayidde leeti sebo kiri kibuga kyange bamalako neebuuzaako ddi lwowulira nga oli mulamu bulungi ddi lwowulira nga toyina kikutawaanya olayire nze neerondera olunaku lw'okulayira okulembeze sebo lina okulaga amaanyi mu kitundu kyange kati genda kulayira ku lwokusatu nga 26 saawa 3 ezokumakya sokubiseemu oyingiddewo otya bangi bakoze epikisa nga balayira oyingirawo otya nze nja kujja nga muntu wa bulijjo olw'ensonga awo wendi awo ndageze ku local government mbadde ennyimba nga ennyimba zebajerega ndi nnyimba ziri loko n'olwekyo era nja kujja ini eloko we nandi wa bulijjo sijja kubairawo kubanga kati kyalwadde kikyusa nti oyambadde otya oleteze ngoye nzambadde manyi lwendi mwambazi kakati kyenaasanga olugoye olunaabeerawo kumpi lwenji okukwata nyambala enzijendayire yoyo walu waffe naye nze Walukaga kasita wawangula ebirala byonna abakyala b'ensangi mwetegeke maama Namuli maama Nakyeyune Nalongo Nakamanye musibe obuviiri oyinza omuyita Sir Mathias Walukaga oyinza omuyita Governor Mathias Walukaga oyinza omuyita Mayor Mathias Walukaga taito zonna zonna zize twazimuwa wano kati kakubuliyagala funa obuzibu gende wa Sebowa omugambe nti Walukaga Mayor ajja kubalya ajaga ndi Mayor
omwekitegeeza kale Walukaga tukwagala nnyo ku podium era odakola okusatu banaye tulindiridde egambaga eyo nga tuvuddeyo sente za gospel zitabudde abayimbi ba gospel bakwekulira neeke sangala bwokunjogeza bintu nti mugendagenda sinkana sale mbadde sikyogedde wedda nsirisa neŋamba sayima owaffe abasemba ogendayo babayo na kibooko kati mwe simanyi omugenda vayo naki making sure nti enamba on a serious note jeno abakutomeza bonna bino byonna byemukola bigenda kwongera badongo kubakyaya endongo mugigule because let's say person like me mu myezi 3 nina target nti nkolamu ebivulu byange bibiri wenkola ebivulu byange bibiri nsobola okufunako miliyoni zange 3 zimala nga n'omusala situnuulidde kati gwe okwata ongambe nti ogenda kumpa bu miliyoni bwo 3 simanyi kiki okole ki abire sosinga ate bemuwa buli ssaawa beebo bamu police waliko meka kimaneno okugamba naye kyanewunyisizza omuntu wamu n'afuna obukadde 10 plus abalanga afuna miliyoni 3 ate ekyewunyisa ono afunye 10 plus yabadde afuna bulijjo ate kati abatafunangako wadde ekyokulabirako nze nti nalina endongo yange sigambye nti mumpe kuba sife twafiirwa era ne sente sikyazagala mugakatonda mugulu nze mbadde batukandaliriza nnyo sikukandaliza truth is endongo kuba banimpadde sente ezo webanimpadde sente ezo kenzo nawulira nti saimo bamuwadde 5 lutalo nawulira nti bamuwadde 5 wandibadde adde wali waddamu okumpa ekivulu naye saimo kati ate olwo bano bwe bazze bawa omuntu omu ne bamwogera 10 ebibiri abo benyini bemuyina okusigukula gyemizizika emikyamu akatengo akatuganya okutugamba nti batugule ekagenda kati sooka olindeko mbuze saimo mugenda wasale nsigenda nze sigenda genda sayima agambye yabivuddemu yabitadde yabyenenyeza era promota mwena abataafunye kino kintu kigumaza kyetulina okukola nga muowino webakola naffe tukole ki babakkirize naye nga bapromota b'ebivulu wadde bakyakaaba jjukira sente zazze ezabapromota naye zirimu okusika omuguwa waliwo bafunye nnyingi abafunye ento n'abatafunye mwebali kakati tuwali tukyali awo waliwo ate endala etundutundu eddene obukadde nga 8 obwazze buno bwazze mu foramu kati olunaana olwo olujja mu foramu erina olwadde ebiwayinga 7 mulabakayo bwafuusa omusajja kati kusendekayo mumanyi kusendekayo akyuka olaba amasuuti gakuba mwena abadongo nga mukyakola bwe muti byonna bino ebikolebwa okutuwa obusente obwo kwongera kusiba bantu mwona ku ggala ya ndongo naye ekituufu kiri nti intention gye mwagala okugalira endongo si eyo mutereze ebintu ebiri mu entertainment industry nga copyright tetugenda kufuna baheruda bantu ba Bobi Wine kujja mu byabufuzi naye buli mweyongera okukola bwe muti mwongera kunyiza basayimu bapromota mu byabufuzi mwongera kubaleeta olunaku olwaleero obukadde 8 busuubirwa okujja mu foramu ekulirwa ragadi anti foramu kalikyo foramu erimu ebiwayi 7 mulimu abayimbi abawuma kati mulimu abayimbi abasacula n'abayimbi aba gospel kati babadde balowooza nti abayimbi aba gospel n'abasacula beegatte bakole ekintu eki nti bonna bayimbi so kabagenza otuuka mu meeting olwaleero erina okubagatta ng'ate ne mu gospel mwenyininyini mulimu okusika omuguwa raneka agamba nze mukulembeza ate ne gundi ne kaye n'abalala bagamba nti naffe tulina ki obukulembeze obwaffe badde bakyali awo raneka n'agamba nedda abawakanya obukulembeze bwange mukolagana ne bapasita abaffere ekyo kitabudde abayimbi danjoni busuulwa katonda namugwe mu malaka olutalo lubadde wali naye nga byonna ki sente zireese obuzibu simanyi kumanya nze endongo eno kati ebizibu bisukka okwo omwana nakuba akayimba nabira nekola bakatuni mu ya time embeera gye twetaaga kutereeza ndongo si kutuwa busente buno katubalekere story eno tujja kukwatagana onakorenca dani webala akacyayi kaffe onakorenca badde ekyogedde naye kankireke abasumba baviireko ddala toddamu kumanyira basumba bakubasumba oyo ave ku kumanyira abasumba era nina abayimbi 10 bakubasumba baffe toddamu kumanyira abasumba oyo taddamu kumanyira abasumba ebintu bibiri njagala okubigamba nga ntandikira ku Prince Nick kyagambye gundi kyeya
ekisooka obukulu sente ezo ze muwulira biliyoni 47 sigintole yange kweri ebyo byonna bye muwulira nnwanye n'omusajja ono n'abantu abala batali bano nyina kyendeeta mami kireke bakuba amawulire bajja kukubamu galina okubaawo ekiri wano waliwo abamu abagamba tetwagala babuzeebuze kya wange because I respect this guy waliwo abankyayirwa this guy tetwagala tubuzeebuze kubanga waliwo agamba waliwo omuganda wange agamba babadde babiri eri nga bagamba bo bakkiriziganya n'aba gospel genda muwuma wulira nembagamba no National Culture Forum yali etandika newetube wajje nosale nze nsaba era bampita pastor amanyi nti fegawo omukulu ono kye bakugambye ssebo era njagala okyogera patu kiwulire ono yalekulira federation era ono mukwano gwange nnyo ono nno mukwano gwange yekuwa n'emmotoka naye ekintu kyankalanyiza mukulwagadi saagala kola nsobi gye bagenda kumbuuza bwe muba mugamba nti abayimbi tukole ebiwayebi tugambe abasatula musooke mudde eno n'abagospel kati mwami mugema kuli flore sinikako sente ezo tebasobola ziwa abayimbi if I'm not in agreement with that no oba ogana nnyo ng'omanyi bafiina they cannot abantu abayimba satula tebagala kumanya differences ziri mu gospel kyembagamba nze mbadde masaba olwokuna olujja tugenda kubira nga everything is tujje wano okutuuka okwogera ogere nga bagentlemen singa kati mwogera nga abakubi babiko bwowulira abantu nga bakaayana olwaliro nga bebayimba gospel nze nina ekifaananyi ky'omuyimbi wa gospel kirala ekifaananyi kyenfuna wano banne njagala mutegere fonti yange mbadde nkimanyi obusungu buddala obusungu buba busungu ate obusungu buyinza okwogeza kyotayagala kwaki kwogera mbadde mbasaba olukiiko olwolukomye wano Kasalabe kya mu kiduula